I mean, are you not surprised to see that Museveni's minister is ordering us to smile as you pass our road? Tetujja bisinikayo. Olwalira ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Okay, muna Uganda wano wetugenda buli omu yenyweze. Ebibadde bibuuzibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kikyazaako omusajja asinzidde Katonga mu United Forces of Change eyakyaziddwa Dr. Kizza Besigye Bobi Wine Alangilide. Agambye tukyajinga bantu kwekalakasa kyekiseera tubanje obuyinza bwaffe abaffe 2026 tunamutuuka. Omusajja yatugamba nti singa General Museveni anaalema okuva mu buyinza nga tetunatuuka mu 2026 ajja mu challenginga wabula olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu akawaŋŋamudde. Agambye olwaleero akyajinga bantu kwekalakasa. Wulira ebigambo mu ngeri y'emu. Jennifer Furufiga ebigambo byayolekeza General Museveni binaamulekanga mulamu nga Museveni tayagala alinye eno n'eno. Bigambo ki Furufiga byayogedde ebya Pastor Bujingo ate bikomyewo buto. Amazima gali nti obwino ayongedde okubanga azuuka avuddeyo. Ebya Chris Balyomunsi eyavuddeyo n'agamba abantu basimayiringe President amukubye ekikono baaba. Mu ngeri y'emu omuyimbi amanyiddwa nga Henry Mwanje Akwatiidwa. Nsonga ki ezikwasiza Henry Mwanje n'egattaako? Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Mbaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Wa video yaffe like. Mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ebikolwa by'abapasita mu nsi. Amazima gali nti ebya TB Joshua byaggyeko abantu enviiri ku mutwe ate erinda owulire yazaala abaana emyaka 10 n'agaana okubanga abalaba yadde okuddamu okubanonyaako. Musumba w'amaanyi mu ggwanga Uganda ogenda kubeera ng'obiwulira. Katutandikire wano ampuliriza. Katutandike n'akatambi ka Jennifer Furufiga. Fenna tukimanyi nti no wali olukuŋŋaana oluyindira wali Munyonyo ku Speak Resort Hotel Munyonyo. Olukuŋŋaana luno lumanyiddwa nga G77 Namplus China. Olukuŋŋaana luno lwatandise lunaku lwaggulo. Wabula ebimu ku byewuunyisa mu lukuŋŋaana luno olutegekeddwa okumala akaseera olulabizza bannayuganda ennaku bangi tebakyakola. Amakubo gaggaddwa. Awulire entiisa. Kuno kuswala kwennyini General Museveni kwatwalamu eggwanga lyaffe. Okusinziira ku mawulire ge twagenze maaso n'okubanga tufuna n'obutambi obuvaayo olunaku olw'eggulo. Abasajja baatudde bulungi nnyo batandika okuteesa obuzindaalo ne bugaana okwogera almost eddakiika nga 5 nnamba ekyaddiridde okuleeta emizindaalo eminene egikwatibwa. Wano Jennifer Furufiga wasinzidde n'agamba nga temunnabatuleetera baminisita simanya Chris Balyomunsi bajje batugambe mbunno tusimayiringe. Omuntu anaasimayiringa atya ng'enjala emuluma. N'agamba gwe Chris Balyomunsi genda oleete abaana bo be baba basimayiringira wano mutugjeeko obusiru. Jennifer Furufiga takomyawo ayambalidde abakulu n'agamba General Museveni gavumenti yegenda kugwa dwebyo bye mukola oba olyawo bye mutamaze kubala bulungi ebintu mubitaddemu ba mikwano na ŋŋanda. Yensonga lwaki bidobonkana buli kadde. Jennifer Furufiga alabika tamanyi basajja bayogereramu. Amazima gali nti bw'oba asalawo kusala kudda sayidi eno fiira sayidi eno ne bw'oba wasalawo kudda sayidi eyo era ngenda bbawaako ebintu bibiri ku Jennifer Furufiga oba olyawo byafaananya ne jjajja Ichuli Ismail Access. Tusooke tulaba akatambi kano. President Museveni nagamba ekiri kujja mu buyinza bwe bantu wakwata obuyinza bwana bawa basajja bambweno nenki tebate biduduma bakimanyi bali waka bekola gadi bengale bakola forofoto. Olukiiko lwa Namu ne mulutulamu nga n'obuzindaalo tebwogera. Can you imagine? Temwatesitinga buzindaalo obwo. Ebintu byabikoze eti. Ebintu mwabikola eti mukola pakupaku nga tuleta ba presidents bamanga bonna. Ekintu ekiraga nti tukoze temporary. Kitega tetuli omuntu ananogotiatinga atya a business nga ne microphone tesobola kwogera. Tuli mu biseera bya COVID. Mama yakamala okuwa atobaza kano yamuwonya.
uzana mala teka olukungano olubaza Katonda mutambuza microphone mmoza sole omuntu azo ku negotiating a business. Can you imagine a government number even nga one man asobola kola kintu without no banange muliye kubanja ulo muli komadi microphone ne bugana okwogera omuntu ayogera omuntu buvumbe atebewulira kesisi mugadda abantu abannaku bamasiki mujja muta boda stage ana ngatembaze balaga ngatemba waderoni ngatemba gama kyakudako kuleka nga magala kuya abantu butayimbwa abatta abantu batambulira ku boda ababbi batambulira ku boda muzawo joze zuluka kaba ku abantu amasasi ate mubagobe ku ma stage ko bakolera mwagala batutemisana kati bagena tuyanga ko kutumanya bumanya lwachi temamaze kuteka mbatwala kubanga eziboda muzijake emisolo ebintu tubyoga mu bubi mugenda kunyiza abantu mbeta misensi yawe naye abantu bali ekyawa kasisi byonna byogere babagambye temunyi muteekeko simayiro ani agenda gitekako minister agenda tekako simayiro kati mugenda tukako kunaaba mutugame ne perfume mugamata ingira chibuga kati mugenda tugira bwatana perfume tojja Kampala bwatana perfume tojja kumachi mujja kunyirira abagenyi baffe mugenda kati mwabute mwatandiko tuswala ko dauna kati mugenda tugala mutandikiriza kubanga mwagala okuisa sente mwagala okuisa budget mundaga president yatawandu aveko ngodo sawa mwenda kesiso gaute kizimbe ky'omukazi omonna ku masikini anonye sente mbakola amabati oyo ye Jennifer Furufiga amazima byayogera bituufu era bino nabigamba nenkugamba General Museveni akwata abantu abagezi n'abakozesa amagezi gaabwe amangi gakole ebyekisirunga bingi Furufiga okufaananako n'eyichuli bamanya amazima mu mitima gyabwe mujjuddemu amazima era ne biboogera babitegeera babimanyi niye olw'omululu gw'ensimbi okwagala okulya baabazizika ebigaati mu kamwa ne basalawo ebituufu babirabe ng'ebikyamu amaaso agalaba obulungi balabise endali Jennifer Furufiga ebituufu abimanyi ne jjajja Ichuli ebituufu yali abimanyi naye nga basalawo boogere ebikyamu amazima gali nti okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira Furufiga tukimanyi nti okyasobola okukyuka n'osala n'ojja mu kkubo ery'abalongoofu kwe kuwagira enkyukakyuka kwe kudda ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa Katonda tabangako ku sayidi y'abanyigiriza njagala kubeera nga naawe tuvaawo bwe tubanga tuvuddekaawo tukimanyi bulungi nti oboolyawo baali bagamba nti Bobi Wine ndoza tusoke musango gwa Bujingo katusoke wa Bujingo Pastor Lozias Bujingo polisi yavayo netekawo miliyoni ya 20 emiliyoni ya 20 ng'egamba eryo yayina obujulizi wabula njagala owulirize waliwo eyavuddeyo oboolyawo n'ayogera on behalf of Fred Enanga mumanyi Fred Enanga ebintu byayogera katsoke tufuna akatambi kano when we return back tugenda butereevu nnyo mu katambi k'abasajja bakulu ekituufu kiri nti abazigu nga tana okusindirira motoka masasi basooka kucyankalanya kamera zaffe awo nga bw'omwakiraba bakyankalanya kamera zaffe ate n'ekirala nti enkuba yali etonye nnyo enkuba yatonya nnyingi nnyo nga bw'omanyi nti ladduka lyasobola okukyankalanya enkuba eyo naye tukubira bannayuganda omulanga nti bannange mulekera kugenda nga mujweteka ebigambo mwogera kino mwogera kiri n'abagamba nti teyafuna bisago ebisago yabifuna era bw'oba olina essimu yo kebera bulungi ebisago ojja kubiraba wadde nga bisobola kubeera bannamaaso go gennyininyini gano bare eyes naye nga byebisago bw'oba okubye bulungi ku kamera twabisharinzeko n'abamu birabika bulungi nnyo twasobola okufuna ebifaananyi nga tujja ku kamera eza satellite za America ogeza nga FBI, CIA, CID, KGB, Mossad ya Israeli bagenzi batuwa ku bifaananyi ebyo naye nga kirada abazigusawo yona tujja kubakwata ate era nga tubamanyi bulungi nnyo naye nga kyetwagala okugamba nti nno okusangibwa nga oyogera ku bigambo ebyo kuba okwogera ku kigambo Pentagoni nago tujja kutwala nti ozizagwa nagomala okwogera ku kigambo Pentagoni mpozi n'ekirala waliwo bannayuganda abaagala okulemesa olukuŋŋaana luno olugenda mu maaso nga boogera ebigambo by'ensimatu naddala bannayuganda abava kuno ne bagenda okunoonyeza ekigulira amagala eddiba e Bulaaya batuuka eyo ne batandika okufulumya information enkyamu ku social media
WhatsApp, TikTok n'ebintu ebirala bwe bityo. Naye nga kitubagamba nti bannange olukuŋŋaana sirwa namusisi. Olukuŋŋaana namu sirwa namusinga balere bagamba era sirwa namusoke. Wabula ogwo gujja kwagwa nagomola singa tukusanga ng'ogeza okubuzaabuza abantu. Bw'oba tokitegedde buuza ffe nga poliisi tujja kuba nga tuyamba okubanyonyola mu ngeri emu b'endala. Emmotoka ezo eziba nga ziyitawo ez'abakulu muzireke zigende. Wabula era nagwo gujja kuba musango gwa nagomola singa emmotoka eyo gisongamu olunwe kuba tetumanyi kigendererwa kyo olw'okubanga nti bo abeeyagaliza bangi n'abagala okukola effujjo. Kati gwe emmotoka bw'ozirabye nga ziyitawo tozisongamu olunwe sigala w'oli. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko awo oyo kale njagala kubeera nga mbongerayo. Wulira bino, amazima gali nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abadde munyiivu. Byonna byayogedde gwe munnayuganda ayina amatu wulira, atayina amatu sigala nga bw'oli. Katusooke mu katambi k'omuyimbi amanyiddwa nga Enre Mwanje. Enre Mwanje ebibye bimuddugalidde oluvannyuma lwa mukyala we omukwata lubona ng'ali mu kwepiica n'akakyala akalala mu mmotoka. Ebintu bibizze bagenza omumaliriza ng'emmotoka amayinja gagiridde. Sajja avuddeyo mu mmotoka nga n'empale tagisibye. Ebyembi bisekerwa. Ne kale katufuna akatambi ka Enre Mwanje jamuwunyidde dda. Abadde ati ono abadde ati sajja baagala nnyo okwenda mukwate n'omukazi bannange muggulewo kazi ate munyiivu amuggulire atojasa tojasa tojasa Mwanje yalimu pola gwe muleke pola 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 tomukuba. Okay, oyo ye Henry Mwanje. Njagala kubeera nga muwummuze bbali. Wulira, President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe ntandise nga nkugamba amazima leero azze agambye okuggyako nga baali nabo banaamulyamu buli lukwe, wabula agambye azze kuba kyajinga mwekalakaase. Kyekiseera twekalakaase. Kakati ababadde babuuza Bobi Wine nti wa waayimiridde era ndowooza kiddemu ekigambo ky'abadde ayogera singa tunaatuuka mu 2026 nga Museveni tavuddeeko kitegeeza wabaddengawo pulaani bannayuganda. Kyekiseera okuwulira eddoboozi ly'omukulembeze era bwe tuba nga tuliwulidde oba oliawo abaagala enkyukakyuka likolebwe nga bw'agambye. Wulira, agambye mbakyajinga leero akatambi kano ngenda kabawa, wabula we mbambawo akatambi kano ngenda bawereekerezaako akatambi akalala. Bwagambye nti Chris Balyomunsi byotugamba okuseka ffe tutujja kubisinika. Kale katukafune. I mean, are you not surprised to see that Museveni's minister is ordering us to smile as you pass our road? Tetujja bisinika you. So we are here to call you to action, ladies and gentlemen. I want to focus my words on a call to action and cite Article 3 of our Constitution. Article 3 of the Ugandan Constitution commands us. It is to the effect that it is not only a call, it is not only a responsibility, but it's a duty that we rise up and we use whatever means at our disposal to restore constitutional rule. I mean whatever means. That means according to our constitution, it is even acceptable to pick up guns and restore constitutional rule. And clearly, General Museveni has abused constitutional rule. He has abused all tenets of the rule of law in Uganda.
So any means used to dislodge Museveni, any means used to restore constitutional rule and the rule of law are acceptable as per our constitution. However, for us as political leaders, we believe in non-violence. Therefore, we are only calling for constitutional means, at least so far. Ndoza nebembiza mu Luganda mwane sawa z'obuzimu nazo ziwe. Olwalira ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano febe mulaba pozi ng'omukufa buddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwamye nanga oba omulala ayinza otukootinga n'agamba okay baba bazizza omusango badde bakumamu abantu muliro. Bwe tuba nga tuvudde mu katambi ako abantu bangi bazze nga boogera oba olyawo bye boogera nga tekyewuunyisa balinga abasajja abakulu bakazi bakulu ng'oyinza olowooza bye boogera bategeera naye nga munnange mitwe mikalu. Bagamba Bobi Wine tawagirwa abantu bakulu awagirwa abavubuka abo batalina byakkola. Wulira, waliwo mukadde azze wano n'agamba nti ku myaka gy'aliko nje bw'alaba ku Bobi Wine n'ajja n'amulabako fizikale ne bwafa. Bw'alaba ku Bobi Wine ne bw'amulabako fizikale ne bwafa ebibye biba biweddeyo. Wabula akuutidde Bobi Wine nti tovanga ku mulamwa, sigala ku mulamwa ate lemerako. Wetaaga okununula bannayuganda ate nga gwo balinamu essuubi. Katufune mukadde ono. Ne bukyanga Bobi azze. Ayagala Bobi. Ntunulira ye yekka. Ne munsi ne bobo ovuddemu. Mmanyayo mirembe giwe gituuse. Kati mubuulire nanti kati byoyagala. Mubuulire. Sinnaba bisengejja. Kati oyagala bisengejja bita by'omuwa. Ebyemuwa. Edanda gy'omusibirira. Gyemusibirira. Alwane nnyo alabe nti nno atununula. Alwana tulabe nga atununula. Tetunaba kugwamu maanyi. Amaanyi mukyayina. Amaanyi tukyayina. Aleme kubongoota. Tabongoota. Alwane masajja nga bwe yatandika. Tagwamu maanyi. Fe abawagizi gyetuli. Muli eno mukyalo ne muwera. Bannange. Nze awali Bobi. Nesanga bunywa nyimirira n'embuzi. N'owuliza embuzi ekwata. Bannange tatambula tagenda gy'alaga. Nange bwe mpulira. Kati bwe bukya ku makya mama Nalunga Bobi agambye ajja kukulaba. Okola otya otegeka otya? Nyizo bannange. Ne bukya ku makya na chance yajja. Simanyi asanga oba nakoze ntya simanyi. Newulira akatolo aka message kazze. Mama natujja. Bobi agamba ayagala kulaba. Otege omusikira kakoko byonna byemba nina oba biki byonna. Byonna. Ntegekaawo. Naye nga kyosinga okwagala. Atununule. Kubanga tuli bubi. Emyaka gyammwe singa ofuna sente z'abakadde. Ziruwa. Eno tebazigaba. Basigaba. Mbwe emyaka teginnawe. Kwezi envi. Bagibalira ku kyegyetaaga ofuna. Kibazi kinantola kiwezi. Naye twali twewandiisiza nga batugambye abankaaga. Okuva ku nkaaga. 65 paka bwe bati paka ku 8. Ne bagamba bagenda tulabamu. Na buli kati batulimba. Nawulira obunyigirivu mu gavumenti eriko. Nze ekintu kyekisinga okunnuma kimu. Kugenda mu ddwaliro nze bangobayo. Madwaliro. Kyekikuluma. Kiki bw'otuuka mu ddwaliro kyekiriyo mityana. Ate waliyo eddagala. Omusawo gagenda. Kati eddagala ery'abato olibuze ate gwe tuweggwa omukadde. Mama. Okay. Yoyo namukadde wabula kano njagala mukawulire mwenna abalina enzikiriza mu mitima gyammwe sirumbagana ddiini njagala mumpulirize. Nabadde ndaba documentary eyakoleddwa ku BBC
nga ndaba documentary ey'omwami eyali ayitibwa TB Joshua yamazeemu amaanyi ku basumba. Naddala bwe nakitegedde nti mu Uganda mulimu abasumba bangi abaali bakwata kumpi buli mwezi $30,000 egya dola ogenda bafuna amaanyi ku TB Joshua. TB Joshua ebyamwogeddwako musajja wa maanyi oba yali wa maanyi, yali asumba church emanyiddwa nga sinagoga oba sinagoga. Omusajja ono bakakasizza nti yakolanga abakazi embuto ate nga alina n'eddwaliro ezizijjamu. Ebintu ebyawuliddwa ku TB Joshua byanneewuunyisizza era nentunula ku byamagero eby'amaanyi ebikolebwa abasumba mu Uganda n'abo abamu abakola ebyamagero nga nabawulidde babadde nga bagoberezi ba TB Joshua. Wulira, waliwo omukyala ono nkulaga ku bikyamu oba oliawo ebyewuunyisa, amanyiddwa nga Pastor Sarah Morgan, mukyala w'amaanyi wano mu Uganda ne mu ggwanga erya America. Gwayagala okumanya gugolingako ku mukyalo yamanyiddwa nga Sarah Morgan. Kiri fane nti omukyalo ono ku njiri gy'abuulira nti atuukiridde mu Katonda. Omukyalo ono yazaala abaana wabula amaze emyaka okuva yabazaala abaana yabasuula, tamanyi gye bali, tayagala kumanya, wabula abaana mu kumunoonya baamunoonyeza nga naye kennyini tamanyi baana be. Naye musumba abuulira njiri ya Katonda naye ye kennyini ayina ebikyamu bye yakola mu buto bwe bye yabikka nga tayagala nsi ebimanye. Ani gwe twogerako? Ayina omwana amanyiddwa nga Dignice. Omuvubuka ono mumumanyi akola ku NTV. Dignice akola ku NTV. Njagala tulaba akatambi kano. I don't know who I get to talk to, but God sent me to seed and harvest to tell you that it's time to get your cutting edge back. If you believe that, stand to your feet and begin to open your mouth. Ako ke katambi yoyo mukyala ebikolebwa mu machachi, ebikolebwa bannaddiini. Wuliriza, sigenda kujja mu ddiini yo era saagala okome kugenda mu ddiini yo yonna, oba oli musiramu oba oli mukatuliki oba oli mulokole museveniside n'ebiringa ebyo, genda gy'oyagala. Wabula njagala omanye Katonda owaddala ali mu ggwe munda, ali mu mutima gwo. Katonda owaddala oyina mumanyanga ggwe. Bannanga abasajja bayisaawo magendo gaabwe. Chovola batuyimirira nga tuyina ba Pastor Rosias Bujingo Niyonzimana nga bava dda ku njiri babuulira bya bufuzi era bali mu kuseketerera, bali mu kuwana gavumenti eri mu buyinza kubanga bamanyi yegendo kuuma ebyobugagga. Mmwe muli asset zajja mu ssente, tali ku bwa Katonda, no, ali mu kuyisaawo magendo ge. Njagala okuvaawo. Enkya y'olunaku olwaleero twasuze tukitegedde nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okwegattira wamu ne bannankyukakyuka bonna okuli retired Colonel Kifefe Kiza Besigye n'omukulu amanyiddwa nga General Gurigori Mugisha Muntu ne United Forces of Changes ebibiina ebyenjawulo babadde bakwegattira wali e Katonga ku kitebe ekya FDC Katonga. FDC erimu ebitebe bibiri. Erinamu FDC Najja Nankumbya ya Amuriat ne Patrick Boy Amuriat ne Nandara Mafabi. Eyo fake ye yali FDC yaddala. Museveni naye n'agiteeka Kakalia n'agigula. Kakati waliwo FDC Katonga, yerimu retired Colonel Kifefe Kiza Besigye, yerimu Lord Mayor Salonga Erias Lukwago, yerimu n'abantu abalala Mugati gwa Bata Munyagwa, yerimu abantu nga ani ono amanyiddwa nga erinnya ndyerabidde. Kale katumuleke. So olwaleero poliisi ekedde kusalako ekifo ewabadde walina okubeera emikolo gino, wabula nga President we yatugamba nti bajja kukozesa Robert style okakasa nti bayita ku buli mukutu okutuuka ku ebyo bye beetaaga. Katusooke tulabe embeera ebaddewo enkya y'olunaku olwaleero nga tebinnaba kubeerawo. Katusooke tubifune. Ene pale FM kuledo muntu wabulijjo 107 akatonyeze mwenda yezo mukugulu kungunu okutuusako byonna byogenda okulabika nti ate mukwano gaffe otegeera. Njagadde kutegeeza nti wali ku woofiisi atuliriza eza FDC Katonga faction eya Dr. Kiza Besigye Kifefe atugenza okujja ku mpewo nga zigenze masino okuba ne zisaliddwako bubi nnyo abakulu mu nsonga ez'ebyokwerinda poliisi maje
abalabiddwa ka list nga bayimiridde ebweru wa yafeesi zino ekigenda okuddako ekyo tubadde tetunaba list kukimanya bwe tunaaba tulina kye twongedde okutegeera tunaaba tukikubuulira naye nga mbategeeza nti olunaku olwajjo nabagambye nti abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform abakulu mu kibiina ekiyitibwa anti-ANT ne faction ya FDC ey'Ekatonga ekulembera Dr. Ritari Kano Kiza Besigye Kifeefe babadde balina a joint press conference nga balina kye bagenda okulangirira nga balina message gye bagenda okutuusa eri abawagizi baabwe atuliriza amakya gonna ku lwaleero era babadde bagenda maaso n'okuba nti bategeeza nti sigenda kubeera ssaawa 4 nga batugambye nti sigenda kubeera ssaawa 4 naye essaawa 4 ze bagenda maaso n'okuba nti bategeezezza munnange zino zirabika okugenda okuwera 20 zolekera okuwera 20 zize ku ssaawa 4 naye munnange bikyali awo babadde bakyasazeeko Kyagulanyi Robert Ssentamu asuubirwa wano then Dr. Kiza Besigye asuubirwa okujja ne Mugisha Muntu asuubirwa okujja ekibaleeta wano ki wakitegeddeko olunaku lwajjo nakusuniddeko ne mbagamba nti enswere y'oku kisenge yabadde tutegeezezza ne batugamba nti bano oluvannyuma lwa meetings babaddemu okumala ebbanga babadde balina kye bafumba kye baagala okwanjulira oludda oluvuganya olunaku olwaleero era ne balonda ekifo ekyo eky'Ekatonga nti bwe bagenda okusinziira balangirire joint press conference era bw'obadde olaba post ebadde etambuzibwa akawungeezi akayise babadde bagitaddeko nti United Forces of Change kati atuuliriza bugenza okukyanga wali sealed ebinaaba bikize ku ebyo tujja bikubuulira bakulu banakkirizibwa okujja bayingire munda oba nedda mubiru ali wali ku ground ejja kuba atuwa update naye nga list yagadde kutegeeza ekyo mu ebyo bigenda maaso atuliriza akaseera kano wali ku ofiisi eza FDC Katonga faction ekulembera Ritari Kano Dr. Kiza Besigye Kifeefe ne Lord Mayor Salongo Alhaji Elias Lukwago at least agoge gali yawo yagadde osooke mukwano gaffe ogategeere wonna wosinzira okulabika nti ate otugoberera okay ako ke katengo amazima gali nti abasajja ssaawa yonna bamanyi nti gavumenti abasajja okuva ku ludda olw'opposition mu ggwanga Uganda bagisuula ku ttaka buli akakoona ne bw'olaba nga babadde balumbye ekitebe kya NUP babadde bakirumbye nga basuubira oba oli awo wandibeerawo enteekateeka n'entegeka eziyinza okulemesa olukuŋŋaana wabula pulezidenti mu magezi nga bwe yatugamba nti yajja kukubisa Robert Bobi style amazima gali nti atuuse ku kitebe ekya FDC Katonga katuulira njagala kulekera speech ya president yonna nga bwebadde wabula giwulirize Bobi Wine mbadde naaludde omulabako obukaawu n'obusungu nga bw'akozesezza ku speech y'olunaku olwaleero amazima gali nti ne bwe banaavayo ne bagamba nti akunze abantu amazima president agambye kye twetaaga kati Okwekalakasa General Museveni ave mu buyinza katufune ebigambo bya president njagala mbateere wano mbalekereyo speech eno yonna nga bwebadde nkusaba giwulirize giwa obudde mbaagala nnyo the giant of the struggle for freedom democracy in Uganda the fellow leaders the right honorable leader of opposition comrades in the struggle ladies and gentlemen I salute you. So much has been said, so much is going to be said. Just yesterday, I spoke to the nation, and I spoke quite about a lot that has been said here. So, in the interest of time, I will not go so much into it, well knowing that most speakers, especially the noble Dr. Kiza Besigye, will speak more on it in detail and even more eloquent. However, today I want to focus my words on the call for action. As you heard in Lord Echiddako,
Today, among the things we're here to say is to call the nation action. Yesterday, I gave my comments about the shameless nature of General Museveni now appointing openly NRM stooges to adjudicate an election where he's competing. Of course, that should not surprise us anymore. I spoke, and I also want to add a few words on the ongoing non-aligned movement summit. It is indeed meant to be a blessing to Uganda if Uganda was well governed, but it has turned into a curse. So to all of you that are attending the NAM summit, you are actually a curse to our nation. It's because of that summit that more than 3,000 businesses have been either disrupted or completely closed. You have seen businesses disrupted, many of our people rounded up and detained, just like it was in the days of Toga. Today, transport has been completely disrupted. We as nationals who pay the taxes, we are not allowed to use the roads that we pay taxes for. So it is a curse other than a blessing. And as if that's not annoying enough, it's a further shame to see some democratic leaders coming to Uganda hosted by an illegitimate leader. You are being hosted by a man that has captured us on gunpoint. He's not a legitimate leader, so you are here to endorse oppression against the Ugandans. You're here to endorse dictatorship. We know that there will be a day when we shall have summits that will be beneficial to the businesses of Uganda and to the people, and will bring pride to Uganda. I mean, are you not surprised to see that Museveni's minister is ordering us to smile as you pass our road? Tetuja bisinikayo. So we are here to call you to action, ladies and gentlemen. I want to focus my words on a call to action and cite Article 3 of our Constitution. Article 3 of the Ugandan Constitution commands us. It is to the effect that it is not only a call, it is not only a responsibility, but it's a duty that we rise up and we use whatever means at our disposal to restore constitutional rule. I mean whatever means. That means according to our constitution, it is even acceptable to pick up guns and restore constitutional rule. And clearly, General Museveni has abused constitutional rule. He has abused all tenets of the rule of law in Uganda. So any means used to dislodge Museveni, any means used to restore constitutional rule and the rule of law are acceptable as per our constitution. However, for us as political leaders, we believe in non-violence. Therefore, we are only calling for constitutional means, at least so far. Ndoza nebwembiza mu Luganda mwane sawa z'oluzungu nazo ziwekere basebo ne banyabo olwaleero ebigambo byange bijja kuba bitono olunaku lwajjo nayogeddeko eri eggwanga ebisinga nembyogerako era nkakasa bakulembezi bannange bagenda byogerako nkakasa nti Dr. Kizza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo, so saagala kubipreemptinga, saagala oba oliawo okusala ku byandyogedde. Twayogedde ku nsonga ya Mwami Museveni okuba ng'alonda bayesimaani be okuba nti be bakulira akakiiko ebyokulonda, akakiiko akalina okuba nga keetengeredde. Ekyono kya buswavu naye tekirina twewuunyisa kubanga Mwami Museveni kati buli kaleya ak'ensonyi agenze akeeyambula, naye kitukoze bulungi nti kiragize ensi
muntu ki atufuga olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu kugenda maaso olutujere mu nnyonyokati. Enkiiko bwezityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu mateeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe. Sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga. Tuba tugenda kufuna omukisa okulaga bye tulina ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri Bannayuganda. Mulabye nti bizinesi ezisukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okuggalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gamenyeddwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu kyoga. Mulabye gavumenti ya Museveni bwekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozeseza bweziti, n'ebye mubadde mulaba ku social media muze mubiraba. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano. Kale n'okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga wabula okutunyigiriza bunyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano febe mulaba kozi ng'omukufa avuddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwanyenanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazize omusango badde bakumamu bantu muliro ye kumamu bantu muliro kwekyanga kwekalakasa mu mateeka. Njagala okubajukiza mwenna Bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna tetukunga bufunzi wabula etulagira si mulimu bulimu waffe wabula buvunaanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera constitution, okukozesa engeri yonna yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzawo enfuga ey'amateeka. Weerufe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kukozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki engaffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Badde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati twasimbula dda ne tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina bya bufuzi, tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda kuba oba oliawo ezo ensonga tetunazikwataganako tetunazikanyako naye kyetukanyako ekiri important ifena buvunaanyizibwa bwaffe okukunga Bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toyinza associating na political party naye bw'oba oyagala ensi yo bw'oba oli Munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders
nga siba MPs tebakulembera ebibiina byonna tebalina yonna gye bassociate nga politically naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako bannaye temubitulekerayo bino si byabapoliticiani bokka buli munnayuganda kikakatako kakabezi yakitugamba luli njagano kibaddukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gyekulemberwa gwe musiru asinga kibakakatako olunakubayo tetusobola kutambulira makubo gaffe kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi kimuli bulungi mwawulidde minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukomunsinika amannyo basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa njagala obbagamba kunga temubisinikayo paki munyige tukyogeddeko wano era njagala okuba nange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakasa mu ddeme asobola kyosobola okukola mu kkubo eryo kikolemu oba osimba mu kitooke oba okola muki eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakasa mu ddembe bannange mwekalakase constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano twandibadde tetwiriiwo mukimanyi bulungi nnyo singa batukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako feesi baagala okulaga tibakkiriza n'aba opposition okusinkana kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise eno chance mubalabise gwabawo empisa omuntu zatakola omutaiminga we banamulabira mujja kulwawo okufuna chance eno endala so yonna gy'oli munnayuganda oba oli omukuffe oba toli omukuffe oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu labisa mu ngeri yonna esobola oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe oba mwoganye ne mugamba abo babbi kuba abatufuga babbi Museveni mubbi n'abantu abamwetolodde babbi so tubasaba muveeyo nagye muli ffe tujagenda mu maaso nga tukwataganira wamu programu yaffe bagibabuulidde nga NUP tweyama okukola byonna kye tusobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna abaagala enkyukakyuka tujja kwegata mu buli programu eneebeerawo eneeyamba ocreating awareness n'okunafuya mwami Museveni nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna nammwe njagala obbakunga bannange mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okukwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganya tukwatagana ate nga mweno musojjasojja kubanga oyagala oba kansala kubanga obagala oba meya oba MP nga mwe makinga sure tetukwatagana ye mmwe balaba abasinga tetukola buli bwe mulabanga tetukola kiyamba eggwanga nga kinafuya Museveni mutwegatteko temutunafuya mutwongera amaanyi tukwatagane temutwawula twawula mwebamembaziba bwe munatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana netufiira ddala mu kulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja twangwira basebo ne banyabo mwebale nnyo okumpuliriza ku lwa Katonda Kristo oye! Simba muti oye! Simba toke oye! Ete byennyanja oye! So, as we listen to our host, allow me one critical thing that I think among us also unites us so much: the torture and incarceration of our colleagues. I would really request Honorable Sewanya to come and stand here for a minute. I'm sure this is a concern